situation wetuuse situation ya kunyeenya eyokucancelinga visa before entry. Abantu abasinga kati bali mu kubasaba bank statements. My name is Hamida from BBH Group. BBH Tours and Travel. Olunaku olwaleero njagala okusooka okwebaza buli kinoomu buli muntu yenna ali okuwagira BBH okubeera nga keeping a flag high. Thank you so much. Ate era njagala okwetonda eri delays ezijja okuva mu BBH Group. This is not an intention from us. But to applying the visas when we have suppliers. Ugandan nationality, there is too much delays in any visa application for most of the people. So njagala okutwala omukisa okubeera nga sensitizing abantu bw'oba oyagala okutambula okuva mu nsi yonna gy'oyagala apply visa before some time. It's maybe before 15 days or before a month. Kubanga visa eno bwetuja apply nga bakuwa emyezi ebiri almost 58 days visa ebeera valid paka nga tonaba kuyingiramu ensi. So it would be better for you to apply visa in time to avoid tension and frustrating yourself, not frustrating abantu bobeera owadde visa. Tubeebaza nnyo nga ba clients baffe naye situation wetuuse situation ya kunyeenya ate nga situation ngaffe Abannayuganda tusobola ogikyusa bwe tuba nga tusobodde okukyusa ku mpisa zaffe. I urge every Ugandan ali wonna waali, let's be calm. Tukuume empisa mu mirimu gyaffe gye tukola. Tubeere calm, tubeere nga tetuvuma bantu, tubeere very amazing people. Companies zitwagala naye enneeyisa yaffe egenda kuleeta steps ez'enjawulo ngambu situation gye twatuseeko essaawa eno abantu abasinga kati bali mu kubasaba bank statements, which is we banatuuka ku bank statement bajja tublockinga. Waliwo incidence endala eriwo ey'okucancelinga visa before entry. Era ekyo njagala okutwala omukisa okwetondera one of my friends ali affected. Visa was applied by us naye yagenza otuuka ku kisaawe nga visa bagicancelinga. Kino tekyavudde mu BBH Group, kyavudde eri supplier bwe twakola naye visa. Njagala okwetondera mukwano gwange gwe sitagenda kumenya linnya, tusaba otusonyiwe ng'aba BBH. Tukwagala nnyo era nga company we are willing to cover all the damages eziriwo. This is not our intention, the company. Naye situation yazzeewo ng'eri uncontrollable. Wabadde ne mukwano gwo na mwenna nabaweereza ebbaluwa ku makya leero, tusaba mutusonyiwe. Ne ba clients baffe ab'enjawulo nga mu applyinga visa naffe nezidilayinga, tusaba mutusonyiwe. Tubaagala nnyo ate nkimanyi mmwe mutufudde kye tuli essaawa eno. Other nationalities as well, we are applying visa for all nationalities. For Africans, please, there is delays, so please we are advised to apply visa in time. All other nationalities we do, so don't hesitate to call on us. For anybody who wants to travel from any country nga Uganda, uyinza okuba oli Uganda, please bw'oba oyagala kujja mu UAE oba oli musuubuzi oba oyagala kubeera ng'ojja wano okunoonya mirimu oba ojja kukyakala kyonna kye kiri, please get Interpor, get PCC. Visa ezimu bazisaba PCC endala tebazisaba, especially abantu abatambulako abamu tukinotifyinze mbu abamu tebabasaba abalala babasaba. So funa Interpor eyo ekubeeremu ate era obeere nga
sometimes basoba documents required okubeera nga bazatachinga ku visa yo. Some instances bajja kugamba tekako ticket yo ne hotel booking. Abamu kati babatandise basaba bank statement. So bambi bwe tubasaba ebintu ebyo temunyiiga. This is not from us. This is from the sources yetujja visa babeera babisabye. Era nga tujja kwetonda emirundi 10 kwerula ekintu. If you want to travel, prepare yourself before you travel. Mwebale nnyo okubeera nga mutusupportinga anytime. Ate era nga mutusonyiira ddala bwe tuba nga tubazizza oba nga tubanyiizizza. Offices zaffe zibeera open. Thank you for keeping Ugandan flag high. Era nga tubagala nnyo. Thank you so much and have a lovely day.